tibuli afanti yatudde shahada nibe banabaseka 10 ne bagamba okyogere kijja gaana basikambula omuntu agenda okufa ng'otudde nakatana nekekyusa nofanga olubuutana birala nofanga bakusisika amalagala nofanga enkomerero emirimu gyo gyonna emirimu gyaffe gyononeka ku nkomerero kale wasaba allah ku nkomerero ennungi ofuna obutagesebwa bulwadde oyatula shahada mu kiseera ky'okufa obalaba ng'abazze bajja n'olugoye nga lwengu afa n'asembayo ng'alagira abantu okwawula allah ibitekawo bajihira bihi sikikola kabandabe noonyamu kusimibwani khutimala biha neguberanga gwe mulimu gw'osembezaayo n'okutuuka ddakala lijana mubaliro tojja naye allah olw'okuyita nga takwagala naye nabbi yagani okamuli okubona obalagala munamu afudde bulungi kuba akakatuya katonotono yatabasama bwahika muntunulako bwati ku feesi nga mugaga nti alinga aseka singa nomusango omunuga ebisi ukoze ekyo nemuleeta amazzi agokya mulinyigeriddeyo ne ligaana wanasa ati khalqa allah teyagadde kumusisinkana peshegwane mani yusufu buyondo owe matanga tebayita akalala amateere kalirudawa matanga owe masaka okuva erukale okutuuka matanga mayiro 9 ate okuva waffe matanga okutuuka masaka mutawe mayiro 9 amba nti enfe ennungi mu busiraamu alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam abad tumutendereza allah tabaraka wa taala Allah yatonda obulamu n'okufa nenga kutugezesa kulaba tunalongoosa tutya emirimu gyaffe tumusaba allah abeerenga sokusasira n'emirembe ku nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam baganda bange mwenna abatulama amakuutira okweyongera okutya omutonzi bwe yatutonda nga talina kyatwetaagako ffe tulina obwetaavu gyali okufa n'obulamu bitonde era birina okubeerawo mu nsi we tonawo osobola kubiddukira okufa n'obulamu byonna bw'oba oli mulamu manya waliyo okufa ng'omuntu bwavuga eggaali n'abeera ng'ali kaserengeta manti gyalaga wajja kuba yakasozi kati okubita okubanga bitambula bibiri nolwekyo okufa kuno kwo omuntu bwanga ojja kufa tekwonoonebwa nti onookwonona n'osobola okugwa pepa emakerere noga nijajjiddamu kantasu nenjiddemu tundu bwayina onookufa aba ayonoonyere ddala tewali kudda obulamu bwe tugendamu buli obwokubiri teri kukolera mirimu gyakusinza teri kukola mirimu gyakusinza obulamu bubaayo mu kabuli bwakugabana obulamu bwekabuli abantu mu busiraamu tugamba tekuba bakuzaamu omwoyo gwo n'ogabana byewakola togenda kufuna kyandola kyewakolerayo mu kinyawo wenyini woolabira obugayaavu bwo n'obunyiikivu birabira mu kabuli byayononeka tokyaddamu kubikola kati okufa kuno okufuna enfe ennungi yetaaga kusaba mutonzi takuwambe giteeke mu kusaba kwo ng'omuntu bwafuna ekintu ng'akiwanjagadde n'akisaba nsaba mwana wange ono ayite siniya ko nsaba mwana wange ono siniya faagiyite n'osaba mukama nakkiriza okuwanjagadde n'amukkiriza n'amuwa n'ayita n'okufa nenkomeefu kuna enfe ennungi omubaka sallallahu alaihi wasallam yatugamba tugisabe busabi enfe ennungi tutegeeza ki erimu ebintu bisatu duwa era abantu nze mbakubiriza nnyo bulijjo allah yennyini atugamba mu qur'ani nti waqala rabbuhum allah abalagidde ad'una stajibu lakum kiragiro nga bwe yalagira okusala n'okusiima abalagidde munsabe nja kubambula tutambulira mu kusaba buli kiseera tusaba naye nga enkomerero nokufera enfe ennungi yoyina kugisaba abantu bangi tuli mizikiti nga gwe faruku tubangadde mizikiti ebbanga ddene bw'otaasabe allah kuwa nkomerero nnungi tuyinza okujja ewakuleekaana asikuwa obulamu kassa mukono nanusibira bakaganda n'okutukirayo byonna byewakola okusooka biba bifudde ofunye enfa enkyamu tuyina kugisaba sojja kwegaidinga kwekuma bwekumi kyokka nga tosaba agenda okukikuwa era edduwa neyetuweebwa ng'erimu ebintu bisatu ekisooka gamba allahumma jaal khayra umuri akhirahu naye edduwa nebwogisaba mu luganda ne mu lugiso banga teri muswala munda mu luganda egamba ki ayi allah wange nkusaba enkomerero obuwangaazi bwange oginfulire enkomerero ennungi kusaba enkomerero obuwangaazi bwange oginfulire enkomerero ennungi kati mukomerero ennungi eyo gyosabye ofunamu bino ekisooka tofuna kugezesebwa kwa bulwadde muntu osobola okulwala ebbanga eddene abadde asaala abadde ate mukama katonda noga nti owaayo
nja kwenenya ntwaleko ejindi ewagundi ampakati ampeko tusale nekateba kisala bajja kuddiba ne bagibaaga naye sasa bagandi wegudde obadde bagenda ogw'omwoyo gubone nemugibonyabonya kati bwosaba Allah okuwa enkomerero ennungi akugirawo ebyo ebyokugezesebwa n'okufa nofa ng'olubuutana birala nofa ng'obakozeseka amalagala nofa ng'enkomerero emirimu gyo gyonna gyonna emirimu gyaffe gyoloneka ku nkomerero wali okudde wa Allah ogironekera kati kusaba Allah kuenkomerero ennungi ekisooka kyofunamu tofuna kugezesebwa kwa bulwadde ekyokubiri kyetwetaaga ennyo nga Allah akwanukudde kyofunamu kwatula shahada ogenda okufa n'otongoza Allah omu n'okakasa omubaka sa sallama mubaka wa Allah adawo bw'okutuka n'ofa nabbi yagamba sa sallama ayogedde ebigambo ebyo ashhadu an la ilaha wa anna muhammadan rasulullah tajja mu bbaliro ku lunaku lw'enkomerero agenda kuyingira buyingizi jjana kasubira nga obisembeza kati okukyukuwa ekyo kyatule tibuli afa nti yayatudde shahada ne baba n'abaseeka 100 ne bagamba okyogere kijja gaana kubanga tewakisaba kisabe kikwanguyira okujjira bwekifuula nti okisaba Allah akikuwa kubanga okimusabye nofunamu okwatula shahada 2 mu kiseera ky'okufa kikyofunamu mu shahada 2 bwebanza osembezaayo n'okutuka n'ofa kisiramu okujja mu bbaliraawo kizibu okulinnya mu bbali naye okuyisa eno mutulabanga tubeera ku mikolo negamba seeka naawe oseeka ne bahaji mwolekere ku mufuti mu ddiiro abalala mmwe mugende abayimamu mugende mu dayiningi mu galagi abasigale mutule bataano ku lusaniya bitano balina ku lusaniya bagenda kutuuza n'abaana abagira batyeminya baleeta omukyeni ne bakuyoola kati nawali agamba nti oyatudde shahada nti ogenda muki muddiiro eddene awajja omukyeni gwamala okusengejja guno tugwasiridde bayidde bulungi enyama ya bubiriizi kati nawe osaba Allah neyatula shahada 2 nazikuwa kati kirala kyofuna mu nkomerero ennungi okuba nti nno malaika zino mu mwoyo ziva mu jjana singa osabye Allah saba enkomerero enkomerero ennungi malaika zasindika bazita wannasitwat nasitwa malaika ensowola emyoyo gy'abaddu ba Allah abakkiriza olusowola muduwa gyosabye Allah kwenkomerero ennungi tebafunika wannasi atgharqa bava mu jahannama basikambula omuntu agenda okufa ng'otudde awo nakatana nekekyusa tetubikola mayiti wannasi atgharqa oli asobola okuba nga zimujjidde okumujjamu omwoyo n'aluma obulimi nemuluza mulali lugaana waliwo aluma omumwe kino kiriwa nekiringa ejali tetwagala kubikkulako kulaba nfa gye yafuddemu eriso lyaganya okuzibiriza ffe tumanya ti enkomerero yabadde mbi malaika ezanonywa omwoyo zavudde muliro zabadde nyiivu kale wasaba Allah kwenkomerero ennungi ofuna obutagesebwa bulwadde oyatula shahada mu kiseera ky'okufa ofuna malaika ensowozi ezisowola omanyi gwe nkubulira ekituufu njagala ofuna omubisi ecupa ebaddemu omubisi gw'enjuki nga gwaweddemu ogiwunzike bwoti buli obubisi obwasigaddemu bwekuŋŋaanya ettondo nerijja ku mumwa gw'eccupa likalita wansi enjagala tusaba Allah tuvemuganda n'abali mu woodi eri omuganda kiyita kwenyaga kimala eyo n'okwenyaga n'akola ki neyenyaga eyo enfambira fe tumanyirawo nti ebintu byononesa tunaba nakuzinga tumanyirawo owulirira omuntu ng'akuba emiranga nze ngena jjajjange kyali musiraamu yasirika okumala bwati ebbanga emyezi 3 nga tuyiwayo amata gayiika buyiisi naye malayika bwe zajja yakuba endule etali yamuma yakuba yakibatu abaesanyeka nga aliwa naye yasituula n'akuba enduulu ey'ekibatu kitegeeza ki yabalabanga babiri yabalabanga babiri alaba nga bajja process ebeereta abalaba kyenagari bw'osaba Allah kwenkomerero ennungi obalaba nga abazze bajja n'olugoye nga lweru hariri abakutwala nga bakisaka bwenjogera bw'asooka najja abakulira n'akuŋŋaanya omwoyo gutandikira mu bigere bala basooka kukwata ku bigere tebinyogoze omwoyo gyeguva ne gujja wita mu biyungo gusooka kuva mu bigere bagukwata guva eno
paka lugujja mu ddookooli wano n'agusikamu n'abakwasa bali abaze n'olugoye lw'olunyirira gwenda okutuka n'ofa naye nga mwoyo gwe gye gulaga ggwe era nabbi yagamba sallama nti omuntu bw'abanga afudde amaaso ge gagoberera omwoyo nga gutwalibwa kuba nti abafu abasinga obungi bakanula amaaso tulina okugazza embusira gagoberera omwoyo alaba era byokugenda eri ennyama esigala wano naye nannyinigo ye abagulina era omwoyo ogwo tulina ebintu bisatu tulina omutima tulina qalbi omutima nafsi omwoyo ogutwalibwa ne ruhu katiba okuli ebintu byonna byokola ne fesi Allah bwabutwala byonna gonya ne bwekulya ne bwoliba empologoma ne bwogira mu nnyonyi ko kano karuhu Allah kakatwala kali special aina masitowa gako ndi kukiyama bwagenda okuzza nga bwali ofanana n'obusamize bwonna byonna biri kantu ako buli bye tukola biri recorded byonna biri recording era buli bwakyagali tujja tukizza kirina musomo mulamba so omutima omwoyo gwe bagutwala omutima gusigala ogulaba omwoyo nga gugenda olwo wano bode esigala ku ki bode esigalawo ne bwogyokya bana abayindi abookya bamala biseera yokyokya kiti kisiku kyoyokya eyo mutima teguyinde gukyalina mugaso gwe teguyina gupampinga musaayi nakubeera mutakuwa kutya Allah gusigala mu mubiri gwaffe naye nafusu wa ruho ebyo bigenda babitutte nakatiba kikagenda okuzibwawo tazaawo omwoyo ku nnaku lw'enkomero azaawo ruhu katiba kaleeta byonna ate butono nnyo omuzungu agamba yakola black box yagikopawa ebintu byakola byonna akola emotoka nakola ekiyenje ali mubitonde bya Allah byakoppa nakola namunkanga enyonyi eno helicopter ejuka bagina namunkanga kibeera ku luzzi ketinakano ka black box yakoppaako karuhu enyonyi nebwesiira negwawo akalonda yabadde ayogera kipilot so buli muntu alina akantu ako byonna buli gyenda emusanga tumwoki tulabe Allah bwali muzaawo oyokya kisiki kali karuhu kweguli ebintu bye byonna fesiyo ekibyonna obulema bw'ebbanga erimu ebifundu bisatu Allah nsaba ompe obwanga alifune komeneki wa khayra amali khawatimahu Allah nkusaba nga nva mu nsi ontaasa ensembe y'emirimu emirungi bintu bitusenga tukyali ku nsi era wagambidde nti omuntu asobola okufiira mulungi omuntu afiiridde mulungi osembezayo mulimu ki guli recorded tina malayika bida khima na ati tesina wezitayingira ne boyingira mu lungi ne boyingira mu sawa zo ziwandiika rakibu na ati be mweli kukonda ne kudiyo ne boyingira mu sawa ne boyingira mu lungi tesigala bwe oyingira nazo wano ne wano nazo kiza Allah musabe ove mu nsingo sembezayo emirimo emirungi ne muntu ove ngo ova mulungi yabadde jinja ova nabugabo ova nabugabo babiri mu mukaga December ofudde makase osembezayo mulimo ki sembezayo mulimo ki era hadithi mu nabbi sallallahu alaihi wasallam tumuntu yenna singa atukibwa okufa ngabadde adagira abantu bawule Allah kufande kumusangaawo kati ngazo mwene nolaba nga nzikiri nobuza nti seka kyeki musi zimba mfunye enkomerero ennungi afa n'asembeyo ng'adagira abantu okwawula Allah ibiteka wajihira bihi sikikola kabandabe noonyamu kusimibwani khotimala biha neguberanga gwe mulimo gw'osembezaayo n'okutuuka ddakala lijana mubaliro tojja wamani swaba yawuma omuntu yenna bw'asiiba olunaku biteka wajihira bihi mukusiiba kusiiba okwa sunna onoonyamu kusimibwani khotimala oberanga gwe mulimo gw'osembezaayo n'ofa ddakala lijana tojja mu bbali ومن تصدق بصدقه Aisha ya Aisha omuntu singa sadaka ye nga teri mukabandabe teri mukumukubira takbira teri mukumwogera ko kumunyumyako anonya Allah musimi futi mala biha nikubanga gwe mulimo gwasembezaayo nafa dakhala janta genda banenge bajuzi mukuyimirira mugenda kugenda wuti wali mirembe ni Allah agana bego sasama de wa Allah gambyo wetawo bisi ugenda kuyingira je nolekyo saba kama katonda okuva mu nsi muno nkomerero y'emirimo gyo osembe emirimo emirungi tulina omusajja
owamanyi nnyo Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yali khalifa bamutta yakulembera obusiraamu bamulumba ulabe byasembyayo ekisooka Qur'an yagikuŋŋaanya n'agijja ku maliba g'ensolo n'agijja ku mitiko yawandiikibwa n'agizza mu mpapula Qur'an yennyini Uthman bamutta bamulanga busiraamu tiyatta muntu tiyakwana mukagundi talina gwe lyazamanya bamutemula babuki nagusembyayo bamutta mwezi gwa Ramadhani yali yasiibye bamusanga asoma Qur'an yenyini gye yateeka mu mpapula nga asoma okumuttema era bamutema omusayini guyika mu Qur'an gye yali asoma ogenda kuva mu nsi osembezaayo ki sembezaayo ki bulungi va ku lonchi freedom city lonchi ebaddewa gaba keke biki tubadde mu lonchi ng'ojja ofiire ekatabi ng'ofiira ku lufinge wali eseguku ovaawa freedom lonchi sembezaayo mulimu ki n'ekyo nsaba Allah ofune enfe ennungi ate ogubeeramu ngaba ndi muhijja Allah singa sizeeyo kandi muhijja Allah nzita teri nsabira kufa Allah n'amuwajjana ate akwokya bwokya oba osemberedde kwokya n'ekyo saba ng'okyali mulamu nkomerero y'emirimu gyange saba nsimbeeyo emirimu emirungi eme kufa mu nfe enkyamu omuntu osobola okufa Allah nagamba malayika nemuyita mwoyo gwani Yahya wala manza tesagala kyoyo kyekugerawo mukiisa eri wala naye olugamba ntuleta kwa mutabi wa Juma omulete wano muwote mwoyo wano mugwise wendi ate alagira malayika kuva eno meleka mautu ng'agugjeemu bali abaleta olugwe nagamba olugwe olunyirira ennyo ne bazinga ne batuwa ne bagenda kugulwa ebisooka okota gati malayika zibuuze ne zirete zigenda zo zazi ku mulimu gwokka olwabakuumawo mwoyo gwani Jaffa mutabanyi wa Juma omwoyo omulungi guno guwunyakawo yasinza atya Allah mu nsi bannange omwoyo omulungi nga bawerekera nga bakoma kugula eryokubiri nga bali babuuza gwani gundi nga bawerekera paka ku lyokusatu nga paka ku lyomusanvu kati Allah omwoyo gwaba agwagadde esikuti mulabaza president mulabaza nabbanja nali mulakazi naye gwe Faruku omwoyo gwogenda mu esikuti Allah yagitaddewo bugenda buwe wakimusaba wakimusaba tali azamanya yagamba mu Qur'an tali azamanya nekyo bono oba okimusaba ajja kikuwa naye esikuti musiramu bino byamazima bugendera mu esikuti paka ewa Allah ndowooza she ne bye tukola nabyo bimatalinga musabire walinga ngenda anti wano lunkubya ku kitanda bagambe baswama nagaana okusaala bali nsalira akanye okusoma Qur'an bali gisomeranga nfudi ani yakulimba bye tukola byennyini fe twongerezaako okuwanjagira Allah nti era tugande abadde muduwo mulongoofu abadde mubi Allah gwomanyi fe tumuweddeyo otumma mpeera ze Allah tunazizza taddemu sente zaffe twagala mpeera ku mufu gwe bakufunako obufunyi mpeera bana basigadde abalamu bakufunako mpeera obeera kiki kyakufunako obufunyi era tusaba mpeera z'omufu ozituwe amanya gwetegera otuma abaana bafe ino tutuma omwana erinnya nga litegereza muzimbi w'amaato mukulu gaalyo bagamba nnyo ku mannya gemutuuma abaana zola nze nafuba nnyo tuma baswahaba oba gwe linnya kadde sifayo lwaki lyaliwo ku mulembe gwa Mubaka saa sallam Babubakari Bakuzaifa Bakuzaima Bahantara Umayru gemanya Hamza gemanya galiwa sala kunaki emana yani Fenisisis wabijje ku internet gagwako dago gamuza gayina ati muntu gasinga mu empira neka bagenda wani gani galo sifa maika ebyo bigenda kusoka tonaba kubuzibwa naswala ezo za kuyitako nebisibo biwalya erinya lisoka kubuza kiboko mu kabuli fe maika gwani fe maika gwani lecho tulina okutuma abaana amanya amalungi tusabe Allah ngova mu nsi muno Faruku sembeyo mulimu omulungi sembeyo mulimu omulungi yolanda omuntu yenna nga tasabye nti nfiire mu hijja bwokisaba kikyamu ne omuntu yenna afiiridde mu hijja nga asibye engoye za hirami
essuuka okusiba enkutu n'essuuka baba bamuziika tebabikka ku mutwe gwe ezo engoye zo tumuzinga mulimu tukusigala buli wabweru nabbi yaga temubikka ku mutwe gwe engombe bwerifiibwamu ku lunaku lw'enkomerero azijja kuzuukira labbaika allahumma labbaika sadikalaka labbaika byagenda okwogera naye ge obanga ofudde ova mu azena kyofiiriddeko kyoyogera freedom city Netherland Spain abafere mu World Cup erugogo bagenda kuzuukira boogera Netherland Spain bagenda okwogera tomanyi waliwo ekizibu ekyokuba nti omuntu ono bamugamba ng'agenda okufa nayogera birala kisoboka nze nsasira abaana bavuga takisi abayita abantu abagira azeno kul la ilaha illallah abayisa abasatu muweno nga kigani kul la ilaha illallah azeno kirisa azeno bwewayingiza mu bwongo ng'oganya okuyingizamu ebya Allah ne adhikari byebigenda okujja ng'ogenda okufa bamaseka ne batula bameka ne basitama ku khabu ne batakuleeta ne bayibayo amazzi tisosobola kiwakola edduwa yaffe eno nga kitusembyayo ekyokusatu wa khayira ayami yauma alqaka fihi Allah nkusaba olunaku lwengenda okusisinkana olunfuli olunaku olusinga obulungi mu nnaku zange mwena ne bakutikkira wasanyuka waliwo avudde emakka n'alaba nga olunaku luyitirivu waliwo ayingira ennyumba nagandi ejja nange mazi naye lowooza nnyo musiraamu ku lunaku Allah laga ndi Jaafari Musa nkwetaaga wakolako ku P7 akukuuma ngaokola ebibuuzo abeera musomesawo avaawa ava ku ssomero ddala bwe bugwako obudda kuwayo time time ki over pens down naye akimanyi bwatakikole naye abakuumya ewuwa eri n'abaana neze bazikutte kati Allah olunaku lwogenda okumusisinkana teri kadde kagamba nti kansalira akabbiri temu yokufa waliwo mbu bamuziika ng'azuukira alagawa mwe mutulimba mwe haji yafa tutekayo amazzi n'afuna buzo agaawa Allah gwagamba nti yono maleka sooka kumugamba kitwaye ensimbula za ddi wasigaddeyo 25 ezakkono wasigaddeyo 20 azisimbule ng'avaawa muddu wange mulongoofu mulira genda asaala azisimbule ng'ava ku muzikiti mu mubumbagire entena zonna ziwedde ku nti byonna bimala kuyimirira kompyuta yemala kuyimirira kwotambulira nga nti kati byonna biweddeyo nti muleete naye Allah waliwo okuyita nga takwagala waliwo ekyafu kyenjogola okumusiramu kyembagamba kisoboka gundi washi yakuba Hamza Kasali mulwanyi yali musajja nga si musiraamu nivulima yakuba Hamza Kasali kutalo lw'Uhuti naye yasiramuka gano makaswasalama akyaliwo nasiramu agati osiramusi kyado bitudde nkulaba era ondabyeko nzikiriza naye ontuulanga wala tutulanga wano kumpi wenkulabira tulanga wala kati Allah yakutonda akujjako ebbanga lyo liweddeko akutwala naye kugamba nti mumuyise wala saagala kumuyisa wendi kisina mutu kyalina bintu kunsi kuno kigwadwani wadde nsereko waddaani wadde president wadde nabbanja oli yekka kati kuwetaaga naye gati sikuwetaaga kiteke kumulaba ate ng'ojja genda bujja genda naye saba Allah olunaku lwogenda okumusisinkana lube olunaku olusinga obulungi mu nnaku lwe bakutikkira lwe wava emakka nga bagenda kukima bo benyini abamanyi ne balina okutuukiriza omulimu ng'omuntu asoma budget minisita Museveni abagimanyi naye nogisomawa ekkololo niga be basoma naye wali atudde naye benna ababimanyi naye olina okulaga omulimu olusabye amata n'aganywako n'akutuka riziki ebadde ekyaliyo akyalinayo akatabweke bakamuwa akanywe seka tumalirize omuntu yenna alina kukola ati maliriza kusaba fene enkomerero ennungi waliwo omuntu maleka gwe zinona kangeze nga muli mutwalire emulago oba ekirungi waliwo kana akantu ketusindika omuntu omuyike bateekawo nemutulawo nemuteesa ayala atuuse ajala agenze mu banka kujjayo sente agula eddagala matanga twatumyeyo era amaze okulongo balimye obuli wona balongoosezaawo kati gundi aluwa yabadde yakusuza ono yakuuye agenze kunaaba mukebere ku seeka banna Abubakar
muli awo Nadia bannange sika Allah yamutudde dda naye nga mutudde awo oli mu katimbe ali kataana temutegedde ate temusanga musanyusa omufa aba afudde nga alhamdulillah mugambite alhamdulillah tebadde kagugumuko tebadde kagugumuko kabagamba kanga kakabwe nakumerera enduulu awo musamga agenza alhamdulillah naye tebadde kagumuka nti alhamdulillah maleke zinonyo omuweze badde zaki yasaba Allah namunkomerero ki ennungi era mugenda okumulabisa jabini abeerako akatuuyo akatonotono bange entuuyo embi ng'omuntu afudde zibeera mbi ennyingi zibeera mbi naye nabbi yaga okamuli kubona obalaga ni munnamu afudde bulungi kubaako akatuuyo akatonotono yatabasama dhahika muntunulako bwati ku feesi nga mugaloga nti alinga akola alinga aseka naye nga yagenze dda singa nomusanga omunungi lisuukoze eki nemuleeta amazzi agokya mulinyigeriddeyo ne ligaana wanasa ati ghalqa Allah teyagadde kumusisinkana bane mneme okuzangira ku kintu kyakufa ekyo nti muntu awumudde ye mwana we yebasa ali mirembe yebasa eri waliyo embeera waliyo embeera ya mirundi ebiri akoze eyasaba nakola emirimu gy'okusinza neyali ku lulwe temugenda ngenda yenna temugenda ngenda yenna ebyaddala binawumule mirembe tewali kuwelewo ndi awumudde ate abaana mulina abakyala omusomo gw'abazadde ate kyengenzeeko munange muhajjati falukwa mwana wo nange omwanange ajwanye okutereera nkyali mu ddwaliro ntawana n'omwana saba mukama katonda ansaasire mwana wange aveemu okuva mu wekimanyi kukula mukadde waba akyasaba okole munange hajjati obadde mumulumye ate kyanakyali aliawo tusaba kimu Allah amutwala awo n'obulumi gyosindika mukadde ogwesookayo kati afa atya ene maali gyosipendinga wagifuna ani yakuleeta mu nsi wayitira kwani ojje mu nsi ogifune sahabi omu mukadde ajja awaka yasanga taliiwo ng'alina obwetaavu nakwata ku bidobo busukaayi busabuni n'agenda sahabi agenda wa rasulu awaaba mukadde wange azze awaka nakwata mu bintu byange n'abitwala simuwale bikusaawo ngati mukadde we yazze nti bagende bamuleete unasigala asanyuka kabamuleete nabbi amusalire kyamusalira yemuga nti gwe ntona bakufa ku bintu mukadde byatutte gwe kennyini oli kyakufuna kya mukadde wo gwe kennyini oli kyakufuna kya mukadde wo kale atutte biki va maaso genda Allah nalugoba mujjana yadda mutawba kugamba Allah nsabira nokyo mukadde wa afaalagiwa imali gyofunye yonna gyofunye wayitira kwani Allah yakutonda nakuyisa muzike okujja ku nsi kaloli yakufuluma nekupanga kalimbe nobeera mu nsi lwaki ogamba nti risiki yani risiki yani ofe tulina okutwala saada ngaogenda okufa tulina okukola tawuba kati gwefere ku kitempula otoladde shahada nokola tawuba ngaoli ku kyato mutukwate mwanike esimu batulengeri abaddukize bajje nemerera nze ngenze byosembyayo ebyo bisabye Allah bitutaasi